Ebintu bitabuse ensonga zitabuse bannange mujje mbere ngate ngabawa ene News Spark channel munnange Chameleone sibirungi Chameleone kawedde mudda anti munnange Palaso gwe babadde bagamba nti ate yabagenda ajjanjabe omulwadde mu America abiganye agambye nti ye babimusuddeko busuuzi era ayina ebivulunga 5 byalina okuba nti nate yetegekera Manyabo. Palaso aganye okuba nti no agenda mu America okujjanjaba muganda we Dr. Jose Chameleone ensonga nate bwezityo bweziri erudda eyo bino nabyogeredde ku Bukedde TV. Kati no mama mayanja nga bulijjo yatuuse okuba nti no ajjanjaba omulwadde anti ne Daniela naye ayagala tubeere nga tumwegayirira alinga nga atalaba nti no taata w'abaana be ayina okuba nti no ajjanjabibwa. Kati Palaso munnange ye agambya nina ebivulunga 5 bye nina okuba nti nate neetegekera ate nga ssente nazirya dda. Bwe bityo nno webiri katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna wano ku News Spark channel. Full figure yekoze bintu ku nsi ya Mukama eno mpozi ye presidential advisor. Full figure munnange kate yeeyambule ye nakweyambula wuuyo kumpi yeeyambudde n'alyoka atulaga ate obugoye bw'omunda nga woli mu kuba nti nno olaba akatambi ako naye ali simaati. Ali simaati mukateeteeyi naye nga munnange yoyo full figure kyateekoze munnange Uganda olemwa katukuwa akatambi kano. Bamuyise buwomi. Bwawita batya? Buwomi. Bwawama ko buwomi. Ando Mr. Gladiator. Abamba jaba gladiator balaba. Aba emperor balaba. Ba house. Kakubigwe. Twegatteko tubeere ng'ate tuyozayoza Baby Gloria. Baby Gloria avuddeyo n'abeera ng'ate ateekayo obubaka ku mutimbagano n'alyoka agamba nti Katonda yazzeemu essaala ze era munnange musanyufu nnyo okuba nti agenda akumala obulamu bwe bwonna obusigadde ku nsi n'omuntu gw'asingira ddala okwagala era mukwano gwe ennyo nga wooli mu kulaba ebifaananyi awo mukwano gwange omulungi essaawa yonna mikolo tutegeke Gomesi naye kati erya Baby Gloria ligenda kumuvaako ayitibwe Gloria n'erinnya ly'omwami gwe tugenda okubeera ng'ate tutegeera naye nga munnange tubeere nga tumuyozaayoza Baby Gloria olw'okutuuka ate munnange ku buwanguzi obwo. Bwe tweyongerayo munnange Bebe Cool avuddeyo n'abotola ekyama avuddeyo n'alyoka agamba nti ensonga za Bobby munnange nga Bobby aperereza Bobby yazirimu nnyo. Bano baali ba mikwano ngamba Bebe Cool kwosa ne Bobby Wine ekyo n'ekyabaawula. Olowooza ki ekyabaawula? Teekaawo mu comment section. Bakusabule ng'otemye omugambo ne katubeere nga tukuwa akatambi kano. Perekera hapo nina ngenda okulaba Makerere. That's the first time we meet Bobby. Nga tulina zoo etugende Makerere yali agenze na mukyala. So you are the one who first had a wife. You went with Bobby to meet Bobby. And Bobby in Makerere. To meet Obokwana. Yali atandika omukwano. Notwala zuona amanya abakyala balina enkola yogerereyo Bobby akkirize. Ekyo bakitugamba nga nakwogera mu katono naye wabeera wali confidence n'omuwala n'akkiriza naga bano bwe bati. Because they have a she's gonna get a friend. Wait about a month. Najjawe bukotaawo. Kubanga Daniela yali mukyala wa mukwano gwange. Nemusanga nga nemugamba oyo omuwala agamumanyi mukyala wa gundi. Wamubye. Omukazi mwabba mubbe. Ayagala okukompitiga. Era n'afunanga keeru kati n'agandooza nti. Mbannange mbataddeko But to surprise you, Jose Sozwena first. Dote ya mukwano. Naye mu wiiki gye yamulabiramu nze natukirawo ku kigambo
You didn't waste time. You went straight to the point. You can't have talked to that girl. I looked for her. She was the hard one that time. She was not accessible. She was that. Bwetweyongerayo munnange ndowooza Dr. Kizza Besigye President Yoweri Kaguta Museveni si wa kumusonyiwa buli kaseera baba bongezaayo okuba nti no munnange bamuta era akomezeddwawo mu kkooti olunaku olwaleero wabula tebasobodde kumuta era bamuzizzaayo katubeere nga tukuwa Lord Mayor ensonga zino abeere ng'ate munnange azinnyonnyola bulungi. Mumbere baddewo nga basaba bataddemu application nti baagala kufuna we bakuŋŋaanya bujulizi bulala nga balaga nti bonga poliisi fayiro baagifuna nga 11 mu mwezi ogwokubiri naye kati batandise okunoonyereza batandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu nobabuuza okuva Dr. Besigye bamukwatanga 16 November last year ani abadde abuuliriza leero yabadde abuuliriza lwaki si yabawa bwifayiro zonna bye babadde banoonyereza obujulizi ne batandikira awo kubanga twogera ku state kubanga state ebeereemu ne agencies zikolagana naye bo bakulaganga nti obujulizi obw'abaasooka eri mu general court marshal simanyi oba baddala baali banoonyereza ya kubatandika fresh kati batandise era bataddemu n'okusaba nti kkooti ebakkirize mu under Access to Information Act basumulule amasimu ga Dr. Besigye n'Obed Lutale za Dr. essimu 3 n'Obed Lutale essimu 2 nga balowooza nti n'engeri zaakojesebwamu obukyamu bikwatagana n'omusango gwe babateekako wano naye nga okusaba okwo baakutaddemu ng'ennaku z'omwezi 5 bwe batandise okunoonyereza nga 4 nga 5 ne bateekamu application nga 6 ffe ne bagitusavinga olwaleero nga baagala ewulirwe kati olaba abantu abakola ebintu mu ngeri ey'akasobeza kati tubiwakanyiza olw'omulamuzi baafikisinga ennaku z'omwezi nga 14 okomawo wano okulaba nti application eyo ewulirwa oba ddala babakkiriza okubikkula amasimu ago n'okugjamu bye baagala babireete ng'obujulizi babanike so ekyo kye tujjako wano ng'ennaku z'omwezi 14 negwa omusango guteekeddwayo nga 28 ye mention okulaba oba naabe batuuse okunoonyereza Kasomina nteekateeka ky'okulaba abantu bano nga bafunako kalembereza. Twateekayo okusaba kwaffe okwa bail mu High Court wiiki ewedde era tubadde tujja tubasaba bannange mutuwe omulamuzi naye n'okutuusa olwali tetunafuna mulamuzi agenda kulira bail application kyennyamiza munnange omutimbagano tegwerabira katusooke tukuwe a few moments later NRM ky'ekibiina ekitwala abantu mu ggulu. A few moments later. Banangana bananga mwena balamusiza mu lya mukama waffe Yesu. Amanya nze Sylvia Godfrey. RA 67557. Ino bulumi kubwa muganda wange Charles Mufabala. Eyakwatibwa ngenda kuzomwezi 5. Ekiro sawa musango wali nakulabye. Jala kutegeza ebitongole byonna ebya security. Nkyempola eyo gye mukolamu emirimu eyo si nnungi. Omuntu mumukutte ate mumukwese bukwesi. Situganya omuntu akwatibwa bw'abanyi n'omusango gwakoze naye abantu be bamanya nti bamutadde wano. Naye kati tuli beeraliikirivu kyetumanya ani yamukwata oba batono bamukwata ne bamutwala bamuta oba batya bamukwata kwe tubiira nga tuli mu kweraliikirira bweraliikiriza. Banange ffe ng'aba NRA ekyatutwala mu nsiko okulwana
si bye bino. Kiriza tuberenga tetubuuzaako ku Miss Jane ogamba otya, Nabire Justin tukutumiddeko, Wumal Kasumba ogamba otya, Janat, David MTST tukubuuzaako, Olivian Nsubuga naye tukubuuzaako, ate nga tetwerabidde Edith Nakafu, ate katusembyeyo mukwano gwaffe ayitibwa Jane Nachanja. Bwe tutambudde, beera bulungi, weeraba.